ABAGGALATIYA essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ntegeeza kino nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu n'akatono newakubadde nga ye mukama wa byonna. Naye afugibwa abakuza n'abasigira okutuusa ekiseera kya kitaawe kye yalagira nga kituuse. Bwe tutyo naffe bwe twali tukyali bato twali baddu nga tufugibwa emyoyo egy'omu nsi. Naye ekiseera kyennyini bwe kyatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunula abafugibwa amateeka tulyoke tuweebwa okufuuka abaana. Era kubanga muli baana Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti Abba kitaffe. Bwe kityo naawe tokyali muddu naye mwana, oba ng'oli mwana era oli musika ku bwa Katonda. Naye mu nnaku ziri bwe mwali temunnamanya Katonda mwabanga baddu ba bitonde ebitali bakatonda. Naye kaakano bwe mutegedde Katonda oba ekisinga bwe mutegeddwa Katonda mukyuka mutya okudda emabega okugoberera emyoyo eminafu egisabiriza ate era mweteeke mu buddu bwagyo. Mukwate ennaku n'emyezi n'ebiro n'emyaka ntidde si kulwanga okutegana kwange gye muli okuba okw'obwereere. Mbeegayirira abooluganda mubeere nga nze kubanga nange ndi nga mmwe temunsobyangako. Naye mumanyi ng'olw'obunafu bw'omubiri nababuulira enjiri omulundi ogw'olubereberye. Naye newakubadde nga nabazitoowerera olw'obulwadde bwange temwannyooma oba kunsekerera naye mwanzikiriza nga malayika wa Katonda nga Kristo Yesu. Kale okumatira okwo kwe mwafuna kwaddawa? Kubanga ndi mujulirwa wammwe nti singa kyali kyetaagisa mwandiggyeemu amaaso gammwe ne mugawanze. Kale nfuuse mulabe wammwe nga mbabuulira amazima. Abo baabakozesa bukozesa naye si lwa bulungi. Kye baagala kwe kubaggalira ebweru mwe mulyoke mwegonzenga gye bali. Kale kirungi abantu okwegonzanga mu bulungi ennaku zonna naye si nze lw'embeera nammwe lwokka. Abaana bange abato munnyongedde okubeera mu bulumi obungi okutuusa Kristo lw'alibumbibwa mu mmwe era nandyagadde okubeera nammwe kaakano n'okukyusa eddoboozi lyange kubanga mbeeraliikiridde nnyo. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka temuwulira mateeka. Kubanga kyawandiikibwa nti Ibulayimu yalina abaana 2 omu wa muzaana omulala wa waddembe. Ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri naye ow'ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero kubanga abakazi abo z'endagaano 2. Emu eva ku lusozi Sinaayi ye yazaala abaana ab'obuddu eyo ye Agali. Agali oyo lwe lwazi Sinaayi oluli mu Buwalabu era yenkanankana ye Yerusaalemi ekyakaakano kubanga muddu waamu n'abaana be. Naye Yerusaalemi eky'omu ggulu kye ky'eddembe ye nnyaffe kubanga kyawandiikibwa nti sanyuka omugumba atazaala yanguwa oyogerere waggulu gw'atali mu bulumi bwa kuzaala kubanga abaana b'oyo eyalekerwawo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja. Naye ffe abooluganda tuli baana ba kisuubizo nga Isaaka bwe yali. Naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo bwe kityo bwe kiri ne kaakano. Naye ebyawandiikibwa byogera bitya? Nti goba omuzaana n'omwana we kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'omwana we ow'eddembe. Kale abooluganda ffe tetuli baana ba muzaana naye tuli baana ab'omukazi ow'eddembe.